fuse the thief omubbi ate ogenda kukyejja kotya waswadde nno kati kali eyo kali mu kuyiyayiya mbeera gye kagenda kuddamu mu bantu kadde kawoogane gye vaayo woogane kajje kalebeze endago zikalinga ezakamusungusungu akakazi ako kannakapanka ako okajjukira omwaka oguwedde kakujonkera bwe kanfuukira ekizibu anti nga buli lunaku avaayo bufulutuka mu bbanga buli lunaku nga kavaayo mukyala nsubuga ntuuse n'ekipya aganionio kalina ne lulyoka lunyonyongoka n'olyoka olutunule n'ogamba lubadde lutemu nali mmanyi nno nti omuwala oyo baamala ekituufu nga simanyi mulimu omutuufu gwakola okuva luyava ku TV. Mwegendeze ba motivation speaker bano abeefuula mbu nno bo bakimala nnyo abantu abo abafakinga obulamu ku social media kuno tujja genda tubategeera mpola akakazi akonga kabadde kakazi gwe ng'obadde oyita kulinnya ekiswaza omugagga kusese mantula fifi wasesemye entula kolyoka ozirabe omanyi nabasabira dduwa ya Kamulali bantu mwenna buli yagayula ekimwa ky'embizzi bw'ati mbwagezaako okunzijonkera ebintu byatategeera namusabira dduwa ya Kamulali tolaba bonna ngenze mbava kumu ate nga bwe bawemuka ojjukira n'ekino ekifere ky'okuntebero kino ekitunzi ky'ettaka ekibbi ekyo ekyafeera ekyapa kyange ekyo ekibbi nakyo nakisabira dduwa ya Kamulali tewakiwuliranga amawulire ne gavaayo ne gakikuba tuba tuli awo bakibikkira amawulire ne gakikuba baba mbukiina emisango egiweranga 45 mu kkooti yakubba nakumpanya byapa bya ttaka si bwe gwali neŋŋamba nti ekyo kakinkitadde kasita Mukama Katonda amaze okukyanika kati nabitengero naawe ebbanga lyonna lyomaze ng'ojjonkera abantu obaba wogganira weefuula omugezi ku buli nsonga ng'ovaayo buli kimu n'obeera nga gw'okimanyi si bwe buli kimu mbobaba wakimanyi wekavaayo munyala nsubuga kati agafifida Queen nalabya nti abaana bbi agimazeewo balavuddeyo miliyoni 35 bayagala kubatwala bweru kale n'abalala beeyongedde okuvaayo ow'obutaano ow'ekkumi ow'ekkumi n'ettaano kitegeera n'ebyo ebintu weyagaliza